Omuzindalo gw'ekyebando bagujjawo ayina gugwali gwerosi waliwo nemmangeri gwe bajjeewo naye ndowooza yabadde yagukutemuuko bubi. Tusaba emizindalo gino giteekebwewo gisigalewo with regulations. Kati ewange bwe mba sina kyakwogera okumala ennaku nnya soogera ate siyinza kwogera ku muzindalo mirundi ena lunaku no either ekiro oba ne kumakya naye ng'ebiseera ebisinga njogera ku muzindalo ogwo obudde bwa mulundi ogwo obw'okumakya bwemanya nti abantu tebannagenda kukola katubabikire tebannagenda kukola katubajjukize bajje beewandiise okufuna national ID. Mmaliriza era nga nzikatiriza bannange bye boogedde byonna nti bateekewo nkola emizindalo egyo jazze tegikyadda mabega. Ekitundu kye tukyusizza ekitundu tukikyusiza tutya? Tulina abaana ababula ku byalo, tulina abajja nga babuze, tulina okufiirwa ku kyalo, tulina okuba nga batuteekako nnyo okutusomooza okutuleetako obuzibu nga tutuyamba abantu b'oku kitundu. Tuyamba abantu b'oku kitundu ku baana ababuze, kuba ku bantu waliwo gwe baleeta kati nze ewange nga yavunda okugulu mulimu n'envunyu nenzira ku muzindaalo, abantu ne bajja ne bakuŋŋaana ne batandika omusondera ssente, bamusondera kadde kalamba era ne batandika omujjanjabira ekiruddu n'ebbaluwa tuzirina ez'ekiruddu nga bamujjanjaba. Naye era ng'obuyambi bwava ku wange tebampa ssente nakolera buyambi, bwali buyambi okuba nga bamuleese ewange omukola ki okumuyamba. Ekirala bwe tuba tugezaako okuyamba abantu ate abantu batuteekako obuliisa bwanyu okuba nti batutiisatiisa, tujja batta, tujja bakola batya, gwe lwaki otuwogganya n'okutuwemula n'ebirala bingi, tujja bawabira mu UCC, tujja bannema, naye nga tuyamba abantu ba bulijjo. Kati n'okeera enkya waliwo eyakeera enkya n'afa ku kyalo, bafa ku kyalo naye nga tebalina sente zibatwala waabwe ne bajja era nze tubayamba bangi nnyo. Nemukuŋŋanya sente za keesi, nemukuŋŋanya mayi sente zitwala omulambo naye nga biyita ku mizindalo gy'ekyalo. Naye emizindalo gy'ekyalo naye ate batukwata nnyo, ate ebizindalo byaffe babitwala tebabizza kubatadde n'otukuba emiggo ate nga biyamba abantu ate ne batwala ne batusiba ate ne okutujjayo nazo ssente ate n'ebizindalo ne batabituwa. Simanyi lwaki gavumenti tevayo netuyamba nga President Museveni awamu n'abebibiina ebisigadde ebyenjawulo ng'ate bye bituyamba. Amanya gange namugenye Harriet Voice Buloba Kyanyanya. Senda Ola Zenja nga ndikuneeta wabe emizindalo ku luguudo lw'Ebombo. Emizindalo egyo gye tuyambye nnyo naddala okusinga ddala abantu b'ematugga. Twalinawo gurupu y'abaana nga bayita bakasolo gurupu nga bateega buli muntu ne bamukuba ne bamubba, naye okuva bwe twaddekawo omuzindalo ematugga tulangako emirimu, abaana ne bajja abali tebalina mirimu olw'ebbulwa ly'ebikola nga bakuba abantu batemula abantu. Oba oliawo nga twaddekawo omuzindalo ogwo kati tulina amakampuni agwera 10 mu Gombe Division. Abaana bajja ne tulanga okwo emirimu ne bagenda ne batandika okukola, so kati omenyi bw'amateeka kati matugga bwakendeerako olw'obulungi bw'omuzindalo. N'ekirala tulanga nnyo abaana babeera babuze. Waliwo kati incident yagwawo ematugga emabegakaawo, omwami yagenda nabba ku mukazi omwana nga mutumye ku dduuka. Omwana kati omukyalo yajja mu bwangu n'alanga omwana. Kakati yalaba omwana oyo nga bamutwala nga tumudescribing ali ku muzino nti omwana yambadde bwati ne bwati ali myaka bweti ne bwegiti. Omukazi nagasi ono omwana gwe balanga era omukazi yakubirawo enduulu, omusajja n'ata omwana, omusajja n'adduka, omwana gwe kubeera nga asobola okubeera nga ataasibwa. So tusaba gavumenti emizino gyaffe banne egireke kuba giyamba abatuuze ab'ekitundu ng'ogyeko ffe abagifunamu akasente naye ne community egiganyulwamu. Nze Sharifu Senda Ola Zenja, coordinator Bombo Road. Nenyamira lwa nsonga nze nga Mwebe Benoni obutalaba bwange nsobola okubeera ku muzindalo ate ne bunyamba okuba nga nfunako kenfunako ate nenyamba ne bannanga abalala abaliko obulemu. Batisiba kuno si kwankuba nange nali oba guba musota nange baali bankutteko ne bantwala gye simanyi oluvannyuma lwa ISIS okujja nentwalako ebizindalo byange nemala nensiba nemala ennaku 3 mu Jinja Road. Nasanga ekizibu kuba nali siraba nga sobola tambula nga newendaga sikola kisiriiwo nensaba bakama baffe batuyambe batuwe etteeka sobola okubeera nga tukola emirimu gyaffe mu bulambula okufu bwagyo kubanga ffe tuwulira nga tujagala. Amanya Muyimbwa Christopher ndi defense w'ekyalo ekyo eky'Egganda era omuzindalo gwange gwe gwasookera ddala mu kitundu kino kumpi ebyalo nga 6 ebyetoolodde wano. Bwe njogera ku side ey'omugaso
gw'emizindaalo gino oba tuziyite community radios munene nnyo naye ng'ate ewange nnyinza okitwala tegusinze kuyamba nze nnyo gusinze kuyamba gavumenti. Tulaba programu za electoral commission nesaawa eno oyinza okulaba nga tebannabaako sensitization gye baakoze. Juuzi omwogezi w'ekibiina yali wano waffe naye omuzindaalo ogwo gwe gwakonga abantu okukola ki okulaba nga abantu bategeera enkalala bajje bazikebere okwewandiisa national ID. Juuzi tubadde mu covid wano ebyobujjanjabi okusensitizinga abantu Ebola monkeypox covid gwe twalimu ogenda okulaba nga programu ezisinga obungi za gavumenti naye nga ate jjukira omulimu nga gwa nakyewa tebasasulayo yadde siringi 10. Omuzindaalo ogunza okuguteekawo mwalimu ensonga nnyingi, mwalimu naddala ebyokwerinda n'okuba nga tukumaakuma abantu okuyita abantu mu nkiiko. Kwerinda ogenda okulaba nga gutuyambira ddala nnyo ebiseera biriwe guteerawo we twalumbibwanga nga nteekako muzindaalo ekiro kazibe essaawa 8 kazibe essaawa 10 kazibe essaawa mmeka. Bino eby'abaana simanyi babuze ebintu birondeddwa okufiirwa ebyo byonna tukoze omulimu munene nnyo. Kakati ate mulimu ebiranga ebitali bya ssente ng'ogyeko biri byenkubidde bya gavumenti. Omuntu tayinza kuba nga afiiriddwa nga gwe mukulembezeewe najja n'akubikira ayina omuganda nti mpe 15,000 ndyoke ntegeeza abantu. Ebyo ebirango byonna byaki bya bwereere okuggyako ebiranga ebitono nnyo oba bano ab'amasomero ababaddewo ate ako ka sizoni katono nnyo. Naye bino ebirango byanzikiriza njiri oba kati bannaffe bagenda okusibulukuka bagenda kusibulukukira wano imaamu abagambye ebyo ebirango byonna nga naddala oguli ewange omukulembeze ebyo byonna bya bwereere. Singo tunyiza ffe nga bannamizindaalo obuzibu bwe tusanga bumu nti enkwata gye batukwatamu nga bazze okukwata emizindaalo gino bagiwamba ne tutuuka ku UCC ne batusuubiza ejjizza. Bwe bagikwata ate n'abantu baffe babasiba, abantu baffe ne babasiba ate oluvannyuma ne babeetaaga. Naye emizindaalo gino ddoboozi ddene nnyo ku byalo wansi, abantu bagyetaaga bagisaako ebintu ebibula batuyambako abantu abafudde kwegamba gikola publicity nene nnyo. So tusaba obuyambi bonna okuva ku buli mukulembeze akimanyi nti akawansi ate nga atwetaaga. Bangi beemulugunya naye nga buli omu alina ebigendererwa bye nga ye. Abantu abamu batwemulugunyako nga balowooza nti olw'okuba emizindaalo gyaffe gigenda butereevu mu matu gaabwe akaseera ye kaaba yeebaseemu oba nga alina byakola awulira ng'oba omutaataaganyizza nnyo. Naye ate nga naye kennyini omuntu oyo alina obwetaavu mu muzindaalo ogwo. Kyetuva tuteekawo amateeka gaffe gano nga bawukopaasi nti bw'ogenda ku muzindaalo tokuba luyimba, bw'ogenda ku muzindaalo toyogera bigambo bingi, bw'ogenda ku muzindaalo tomalaako eddakiika ziwera 10, bw'ogenda ku muzindaalo obeerako eddakiika 5 olanga ekirango kyo tokubye luyimba totaddeeko music. Kati omuntu ono atandyagadde kuwuliriza tugeze alina byakola ajja kumanya olw'okuba akolera eddakiika 5 eddakiika 3 kanindemu nja kukola ekirala. Ye mateeka ge tukozesa muffe mu wukopaasi tigagadde ndo tuyamba abantu abo bajja kutwagala bwe banaamanya nti naffe tetuli baakubaleekaanira buleekaaniza tuli baakubaweereza mawulire awo gennyini agagenda okubagasa ate ng'akimanyi nti kaseera katono oba ovaako. Simbi Ismail, chairman wa WUCOPAS. WUCOPAS kitegeeza United Community Public Address System Association. Ekibiina kino kye kitugatta ffe ng'abalina emizindaalo. Ekigendera ky'okikola ffe luno olwaleero tukuŋŋaanye mu bungi n'ekigendererwa nga twagala okukubira omulangiri gavumenti etukolere etteeka weetuli tukola emirimu gino n'emirimu gino tugikola mu bumenyi bw'amateeka so nga ate mu kugikola mu bumenyi bw'amateeka ate giyamba gavumenti. Ekyokulabirako nti emabegako covid bwe yaliiwo ffe twayambanga abantu okubawa amawulire gonna n'okubiriza abantu bategeeza nti obudde buziba abala tebalinanga na masaawa obaga nti bannaye obudde bwa kafiyu butuuse bagamba essaawa eziti buli muntu genda ewaka basebo ne bannyabo temutambula. Ebizindaalo gye gyakola omulimu ogwo. Era mu kiseera ekyo kyennyini mu kiseera kya kampeyini Pulezidenti Museveni yalagira abakola kampeyini bazikolere ku mizindaalo era twakikola. Omulimu ogwo twagukola bulungi nnyo era kampeyini nezikola ki neziggwa. Naye kyennaku nti omulimu bwe gwaggwa ate UCC yatukwata bukwasi ne tutaginenya, tuyinza okutaginenya nnyo nti okutukwata olw'ensonga tetuliiwo mu mateeka ate waliwo abeemulugunya. Tusaba ababaka ba Paalamenti batuule batunulire ku bulungi obuli mu mizindaalo gino kuba nabo gibaweereza batukolere etteeka eritufuga ffe ng'ab'emizindaalo tuve mu tteeka erifuga radios ne TV
kwa radio zina frequencies kozifunira sate muzindalo tegwina frequency guwulira oba oyagala oba toyagala nefe nga ba members baffe tulina n'amateeka agatufuga kubanga kiri omala ku muzindalo tusaba omukulembeze w'eggwanga tusaba speaker of parliament tusaba ba member of parliament kubanga tusaba minister waffe wa ICT onaliwo bali omunsi mama Joyce Nabosa Sewugwawo abali mu ICT batuyambe basobole okutwala ebbago lino ery'etteeka lyaffe mu parliament batuyisize etteeka lino lituyambe okulaba nga tukola etteeka batukolera etteeka eritulambika ne UCC tugiyambeko nti sente zeekozesa mu kukwata emizindalo nyingi nnyo saate singa baba batukkiriza ntukolaganira wamu tebajja kuddamu kwolona sente ya muwa musolo yenna anaabanga alina ensobi yonna tujjanga kusobola okubeera nga tugittaanya mu ngeri emu oba endala. Ekiwandiiko kino mugakite kimuwandiise kiddawa tusaba ekiwandiiko kino tuwandiise ekiwandiiko kino abamu ku bagenyi baffe be twayise Honorable Godfrey Kiwanda Suubi Ssaabakunzi wa NRM Rosemary Senninde ne chairman wa NRM wa Kiso Haji Kiyimba be bagenyi baffe be twayise naye era ekiwandiiko kye tubawa twagaba kitwalire president kubanga president bw'aba ayogera agamba ti community radios stroke ebizindaalo kitegeeza atumanyi bulungi nti gye tuli ate omulimu tusobola okugukola bulungi ne tutuusa ku bantu obuweereza. United Community Public Address Systems, United Public Address Association Limited. Ngeri kasanduku ka boxi PO Box 70745 Kampala. On behalf of the executive members of UCOPAS and the members at large, we wish to thank you, our guest, for sparing time and be with us in this meeting. We also thank you for the great leadership you have demonstrated towards our mother country, Uganda. Our background. United Community Public Address Systems Association Limited originated from Uganda Community Public Address System Council, which was established in the year 2002, which was fully registered under the Registrar of Companies. Later, we were advised to remove the word Uganda to be United. So currently, it is called United Community Public Address Systems Association Limited, fully registered with URSP. Our association has members in most parts of Uganda. We first mobilized public address system owners and thus resolved to form an association. We had several meetings and trainings to streamline our operations. We have a network of 496 members all over Uganda. We have a database for them. Our association has rules and regulations which community public address system operators have to follow during his or her operations. We have also attached those regulations for your perusal. Our objectives are as follows. Number 1, to strengthen and streamline our members in their operation within their localities as per laws laid by relevant authorities. Number 2, to promote discipline among our members. Number 3, to liaise with the Ministry of ICT, UCC, and other relevant authorities to provide education, awareness to community public address system operators. Number 4, to create a network with members to have quick information flow to our communities. Number 5, to look for market to our members for their service. Number 6, allowing members to learn
from one another through sharing experiences. Number 7, to create source of funds which enables the group to implement its development programs. Number 8, to mentor broadcasting for, it should have been typing for every station. As the chairman told you, we have a network whereby we can monitor. Ebyo bibye kubanga kati yasigaliddeyo mu Lungereza ebyo tebiri kuno Lungereza kati lumukutte. Sorry. Dear Sir Stroke Madam, we have had several meetings with the Uganda Communication Commission to recognize our operations and also requested them to give us official mandate to streamline and regulate public address system operations in Uganda, thus licensing our members whom we happen to have screened thoroughly well, but this hasn't been achieved yet. We are law-abiding citizens, and we are aware that the Constitution under Article 29 clearly provides for protection of conscious speech expression. UCC is claiming that there is no law governing our operation, and we need to lobby for a law in Parliament to govern local public address systems. Our association is working tirelessly to achieve this. Our systems sensitize, educate, mobilize, and inform easily the lay person, because this is like a word of mouth. Our association has the ability to regulate the operations of all community public address systems in Uganda. When given government support, we can do this, as it is by the film and video operators or by the border riders. Achievements. Our association has trained a reasonable number of members the operations of these public address systems in a way of not inconveniencing others. We have led several government campaigns to public and all registered success, such as COVID-19 campaigns, political campaigns, blood donation campaigns, agricultural exposures or expos, etc. We have so far registered most operators, and now we have enough information concerning their operations. We have a database for you all. The major thing is, if you happen to register with us, we have a good network and we know each and every person who is operating and his operations. Our members are contributing to the government treasury in a way of paying taxes. The incomes obtained by our members are also spent on items within the economy which bear indirect taxes, hence contribution to the national treasury. Our appeal. In view of the above and other information you have gathered, we request you through this meeting to lobby other offices to see that our operations exist and have a good future, for us to get legal guidelines of our operations. Where we may have gone wrong in our operations, we request our machines not to be confiscated, but rather to be warned or stopped from operating.
that is individually, that person who has operated badly. We are hopeful that our efforts towards rectifying those concerns will be great benefit to our members and our association at large in current struggle of alleviating poverty in our economy. We are optimistic and hopeful. For God and my country, Deon Subuga, General Secretary.